Libadde essanyu jjerere mu Ekereziya Katolika yonna mu ggwanga ng'omubaka wa Papa mu Uganda Nuncio Luigi Bianco alangirira Bishop Paul Ssemwogere ng'ono yabadde omusumba w'e Kasana Luweero nga Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala omujja ng'omukolo guno guyindidde mu Lutikko e Lubaga wakati mu bidde bya Lutikko ebibadde bivuga obutasalako okwaniriza Ssabasumba. Ekereziya Katolika mu mwezi ogwokuna omwaka guno yagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga eyali Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala omugenzi Cyprian Kizitolwanga ng'afiiridde mu buliri mu maka g'obwa Ssabasumba e Lubaga era nga gaali mazigana kwaziirana. Kati olunaku olwaleero omubaka wa Papa Francis alangiridde Bishop Paul Ssemwogere nga Ssabasumba omujja w'essaza lino ery'e Kampala ng'ono yabadde omukuumi w'essaza lino bukya Ssabasumba Cyprian Kizitolwanga ava mu bulamu bw'ensi. Archbishop of Kampala, His Lordship Paul Ssemwogere, until now Bishop of Kasana Luweero Diocese and Apostolic Administrator of the same Archdiocese. Luigi ategeezezza nti olukiiko lwa Papa olufuga obukatoliki mu nsi yonna luyise mu mitendera gyonna era ne lukakasa bulungi nti Paul Ssemwogere yasaanidde okuba Ssabasumba w'essaza ly'e Kampala. To congratulate the new Archbishop and to invoke abundant blessings upon his pastoral ministry. Oluvannyuma lw'okulangirirwa Ssabasumba Ssemwogere ategeezezza nti okuva lwe yafuulibwa omukuumi w'essaza lino amaze ebbanga ng'alisabira lifuna omukulembeze omulungi wabula ng'ono abadde naye takisuubira nti asobola okufuulibwa Ssabasumba w'essaza lino. I was praying for a suitable candidate for this high office in the church with its accompanying great and enormous responsibilities. I'm sure I did not include myself in the prayer. My desire is to be and remain a good priest, a simple priest, put together with the clergy, religious and laity. Wano asinzidde n'asaba bannaddiini abakristu bonna okumukwasizaako okulaba ng'omulimu ogumuweereddwa gutambuza bulungi. Asuubizza nti waakubangawo enkolagana n'empuliziganya ennungi wakati w'abakulembeze bonna ky'agamba nti kyakuyamba okussaawo enkulaakulana mu ssaza lino mu mwoyo ate ne mu byenfuna. Nsaba munsabire kuba omulimu munene ate mukulu nsobole okukola obulungi. Eyo gyonna gye muli abawulira mawulire gano neesunga tujja kwongera okukolagana obulungi okwongera okukozesa obwakabaka bwa Katonda mu Kampala Archdiocese. Bo abakulembeze mu nzikiriza y'ekikatoliki nabo baliko bye boogedde era ne basiima Papa olw'okulonda Paul Ssemwogere kye bagamba nti kyakumwanguyira okutwala essaza lino mu maaso. Session ebintu ebitambula yali abimanyi bulungi. Abadde mu kibuga Kampala tusuga tewali ekitebe ky'essaza era obulamu bwe bwetololera lwati abantu beeyisa batya abantu abategeera naye ate muntu afaayo ennyo ku bantu mu by'omwoyo eby'embeera z'abantu ebyenfuna n'ebyobufuzi byonna agezaho okulaba nti kituyita mu lulimi luli olw'ebuddu nti balansi abibalansinga bulungi. Alabirira essaza era ye muntu omu yoyo yennyini yafuuse Ssabasumba era abadde akola emirimu gyonna egyetaagisa okukuuma essaza era abaddewo nnyo nga kitaffe era tumwebagiza ddala twakoze ate tumuyozaayoza olw'okutuuka ku bwa Ssabasumba. N'abantu aba bulijjo basiimye olw'okufuna Ssabasumba omujja kyokka ne bamusaba okuba omuleeretu gw'abantu aba wansi ng'ayogera ku bibaluma awatali kusirika. Bishop omupya kyemwagalako njagala alumirirwe omuntu wa wansi ng'asobola okutwogerera n'atuukiza eddoboozi abekikwatako bonna nga basobola okiwulira si byakwevuvubika musimbi gwabwe nti bakuwadde essente ove ku mulamu ogwakulonza ogw'okulembera abantu bo.